Mbadde nkunyumiza birthday yeyo kajja na celebrating kombolamu bangulira keki netugisala netugirya. Mwagikolerawa? Nagisalira eyo manyize njagala nnyo abantu ba wansi twali eyo n'obwana ne tuyibuukabuuka. Nesembyeyo twasalawo kakeeki kafaawo Rolex, twasala Rolex. Ate ku mazaalibwa eba keeki munaaya nti embeera mwe waliwo ezenusu olukumi ez'ebitaano bitaano twalyawo Rolex yafaawo ne tubuukabuuka ku mazaalibwa. Kojja tulina abantu naye abantu tebatwagala. Onsinga abantu? Onsinga abantu. Kojja olina abawalabu Fulansigadi ani abo baali abo nebamalazukaga nayogeddeko n'omuntu ogu. Olina ababede, olina Uncle Asham, olina Uncle Ivan. Nendoza ku birthday ekigenda obbeera awo omukolo Uncle Ivan eyo yawedde tennaba. Yange ebeerayo mu gwa 10. Yagwa 10? Ebeerayo mu gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 7 inshallah. Naye siita bantu n'olumu MTN yenzijukiza oba Airtel naye ogenda funa. Nalabyawo mukwano gwange Uncle Ivan yaguddewo Blanche Gayaza ku luno ogenda kuliisa buti n'ennyonyi zikomawo bagikuwe. Ennyonyi zikomawo wezidda nze bambi nsaba ennyonyi zikomawo kojja mudde munoonya 10 kinfukidde 10 newakubadde tebitambula bulungi naye tubeerawo okusinga otutuula ewaka. Beerawo naye nze kyenkusaba ebintu byonna bituvuze spirit naye tuva ku content ngenda muddamu ate buto kwate nze olaba ekigere kiri kiti kati ate ngenda komawo mu skit kiri kiti. It is okay. I'm going back to skits and drama. Omwezi ogumu bwe guti nenkolayo obudoolo obwo buwalabye sebo mba nsenvula kitegeeza tunagenda owunzika guno okutandika okujja nga Mukama atuwadde obulamu ng'omwezi luze yankubiddeko naina nga Peterson kyusa content. Choose a content. Change your content. Do what you want to do. Oba tomanyi Luzungu, please do the sketch comedy. Sketch comedy yaliwo. Yatali mukwogera. Ono waoli Kabirengi. Ba Chaplin. Ba Mr. Bean. Ate twabirabanga ne tunyumirwa. Bantu bagala facials. Ne tunyumirwa. You can direct me tukole. Ne tunyumirwa naddala Chaplin. Nzole mwana njagenda yantereze muzipye zange luze tutandika okuba zidoole ezitegerekeka. CPM leero nkalabyeko mundawo naye simanyi kye kategeeza naye nga CPM sente zanjawulo nezofuna wano ne wabeerawo n'akalala simanyi ese oba biki buli bubiri oli waali ka CPM abusobola kalabyeko naye nkalaba bulabi awo ofuna views zeba z'amakulu okusinga 1000 kati ati nkubuulidde views billions z'amakulu okusinga 1000 boloza lwaki abazungu b'amaanyi nindaba era bakubabaza mamiliyoni eri abatakuba mamiliyoni omusajja nze nina omusajja tukoleranga vidiyo awo ndudde n'omunoonya ng'agamba njaga vidiyo eno wetuuka views 2 nga njijjayo ngagala views emu n'agamba kasita esukka wegendako view 3 nga njijja maama nnyabo netuleka tugirabira ku akawunti ezisoba mu 10 naye nga tebakwezi nga kyamaki gwe abaana gye bali naye mu nsi faamu tetulina mikwano abantu batujajinga nnyo. Nasoma emboozi ya Wademaya waginyumiza eyo njirina nasoma ku muvubuka oli n'ayagala n'okukaaba amaziga naye nze oli omu ku bandeeta ku internet kojja nze nzijukira nti just email yasooka gwe oli omu ku bandeeta mu nsi eno nze nzijukira kugulira email yasooka internet era akantu ako nayagadde njaka kubuuza mu maaso internet era akaga just era nkimanyi ekintu ekibi anti kibi era internet kibi kuba gikozesa obubi tebabasibye bangi gwe bakutte wamulabye bamujjoba buwalabu waliwo omusajja gwe bakutte omuddugavu nedda muzungu bamujje buwalabu naye abadde anafuya ensi z'abazungu sinabamulaba bamuteeseeko omusango gw'okukozesa obubi internet kange kali kaatabusa ate omuzungu wange tebamusiba oli yampa bugopulo
nali nfunye ng'agenda kutunda motoka. Internet simbi but tugiyita era. Naye era mu nsi we tulaga egenda kukyuka tudde ku internet ffenna. Olaba n'omuntu atategeera bw'agula essimu asooka kwagalamu tikito. Agenda kukola kuti. Internet yesudde bu TV. Bonna ate gye bujja tezigenda. N'amaleediyo. Kati buli lw'obeera bw'oti oba ku TV. Naye TV eno tugifunamu ssente. Oteekamu naye ateekuwa. Abamu tebakimanyi. Bali wano kola video kujja n'avuma naga wenvuma gundi ono. Noonya linnya na likes. Katwaka kakavubuka kamwaka akataako. Kemagamba tikalwanirira nkyukakyuka. Baakakwata. Nalaba awo abantu nga boogera. Naye balabika baakatadde. Uwa. Videos nalabye kadde. Oh my goodness. Nalabyeko video. Oyo mwana teetaaga kudda mu bantu. Nalabye video nga ziri empya. Kojja tebasobola. Nalabye video mpya. Jajjange. Oze ne wifi. Oze na igweka yakatadde. Nkubuulire tebasobola kumuta. Ojja keberayo ojja kuŋŋamba. Oyo omwana omulaba. Nalabye era waliwo abantu abadde boogera agamba gavumenti ye Uganda mbi bakutte omwana alwanirira eddembe. Ddembe kyawo. Sagala na baana bakole bintu ebyo. Taata waabwe si. Walaba wano abantu badde babika abantu. Nodda ku abatali yavuddeyo. Ataaniridde. Wamulabye bw'anyiridde. Ekibiko kigenda kuba kitya. Era ni Kakaso baye yakozaawo waliwo yakoze nanga mwe ababadde babika mwenna chikeni yagikoze mwabadde mubika ekibiko kigenda kuba kitya. Mama naye video abamu bakedde no zisangulayo badduso lwamulabye so pedi ne batamanya nti video ezo bagijjayo munnayo laba abantu abamu anyiridde mama abantu abamu tebaagala teeka bewumuzamu internet kati mama si wa internet ajagaza ati ajibera mukadde taata yennyini kwesomera butamanyi ne taata yennyini president ekimubeza ku internet okuteeka ya account nti Chagwanga mwana tunaita tapositi ngako ate era wali si enti akwata simanyi kuba ina wabawandiisa abo bagamba kino mukiteeke yo olumuye n'ateekako ne signature agikubadda weri tebakyamunoonya ali wako n'abantu ne batusibako ebi ne babeerawo ne bavoola ne banafuya nze tosobola kuleeta vidiyo yange nga nvuma omuntu naye ate tebamanyi nti tusobola okumenka Anze sisobola. Anze nsobola. Ekyo nabagamba abaana video ziri ezampitamu egawo zijjukira. Nabagamba nti nsobola. Kojja menka lusiriko. Kye ngamba sigamba nti anti balaba sisobola. Naye nabagamba abaana abo bankoleranga ne live. Do you know the word called AI? What is AI? Artificial intelligence. Oh, bakulimba. Bwe kito bwe kigwa. AI. It is gwe ai eriso kati bano babangwide bateka mbu AI artificial intelligence ejeti yanga atekola waka intelligence okimanyi cheche oba byebyo bwambega wabwebekyo kati byebega kati AI era mweri okimanyi bibyo nabyo tuli mukwaku AI nze AI musoma musoma watandika osoma AI ngenda namusomesa ikati kojjaza eno njitegeera AI kitegeeza artificial intelligence it is you neriiso lyo totunula musimu kujja muloko ate bikwataganira wane AI togamba internet tekumanyi immanyi osobola ogirimba internet erina byetemanyi waliwo kye bayita dark website. Do you know dark website? Njewulira buwulizi kati yesobola okunnyonnyola obulungi njewulira buwulizi okwo waliwo n'ebikonso bwe bayita ba anonymous obamanyi nabawulirako mbu simanyi tebamanyikiddwa naye bagenda mu baaka simanyi ne bakola kati AI eno kitegeera bagireeta batandikawo okumalawo okukozesa abantu nga buli muntu osobola otutuma ekintu kyo ne kikolera emirimu. Very soon ogenda kulaba nga olaba ennyonyi nti erimu autopilot. Nawulidde waliwo abagisabye ziri AI zewaŋŋamba ezimalayo bagiyita sola bagisabye ekoleyo virus
etabeerangako ku nsi. Kisoboka. Era mbu negatta naye mbu yatutemu akaseera naye yamaze era ne bagamba nga balinze wali bataddeko n'emizira olwamaliza ne gamba your program has been completed. Kati lwaki tobeera lwaki toyingira bintu ebyo anti president ebyokola tulina bingi obimanyi bisinze ensumbuwa obimanyi naye ebyange obimanyi wabula okimanyi akaunti yange bagibulokinze ebadde mu ssomo gwa NASA iwangambyeko nabakuba ate kati kino kye batulimbye mbuloketi yabekidde kumpi n'omwezi waliwo n'oguyinja nga nkyali muto baatugamba kugenda kujja kugawo niyo bakikyatambula nabakubye ku loketi eyabekidde kumpi n'omwezi ate ekinja wakiwulirako akaunti ne bagijjayo ekinja wakiwulirako wakiwulira olina emyaka emeka ekijja okugwa kigwe ku nsi wayiseewo ebbanga n'ekipapa gy'ekyamenya by the way nibiribwa abachina ne bakola omwezi simanye enjuba ebyo basobola obikola birayitingi naye ebintu Katonda byeyakola teri abimanyi era tetuli bimanya omanyi emyezi ziri emeka nze manyi gumu ye lwaki gwa kitundu gujjula lwaki gumane gujjula lwaki gwina reflector kati Katonda yatuwa amagezi fenga nga omwezi ogwo ne wayakenye talina kyakukosa Katonda yatuwa amagezi ng'abantu tukole bye tulina okukola ate najja tu blessinga naddala ffe abaddugavu abali mu Uganda tuli fresh and clean obwongo bwaffe tebukolangako nzokole kubanga embukozesa kuba nabyo enzimbe baba wana amagezi naye bubbi muli babbi obubbi tebulina makulu Omunauganda mbu mugezi bubbi ochegedde Munauganda ki besudiyizaawo so kati nze ngamba abantu nti internet tugikozese bulungi ate ginonyewo connection yemalayo waliwo abaana abali successful bulungi abaana balina busimolo NGO nga tekalina yadde office webali kati ate abaana bayingidde omulimu gw'okuzimba AI bamukozesa akaunti ogenda ku AI y'omuntu wabula n'okuliyetinga eyiyo nze sirina idea n'ogironkinga awo sirina idea banaye simanyi ebifaananyi bye watandise obitundako mu AI system babigula Maya yaŋŋamba naye teyakinnyonnyola bulungi babigula yaŋŋamba nfunye ssente bw'atyo yagamba nfunye ssente nze ndi muguza sola yayogera ebigambo singa sola ennyamba nempa ssente mu bifaananyi byange naye ne bagula ebyammwe ba diplomat bagula ebifaananyi bagula oli public figure omanyi lwaki ekifaananyi kyange bayinza okigula ne bampa essente kisobola okwakitinga kuba nze omuntu nkalinamukko bagula byogera ekifaananyi ekyogera oli bakuwadde ssente nga kirina facial bakusikaninga amaaso olina okusikaninga amaaso osikaninga face ne bazitwala kati jjukira bwe basikaninga faces ne bakuteeka mu AI I know you very well kyeva bagiyita gwe AI eriiso libayita AI kati nejje kutegeera bulungi nemanyi osobola okukola kino kyeva osobola okuwandiika black man in forest fight with elephant obeddogo ne balyoka bakuleetera abasajja abaddugavu ab'enjawulo oza tebaliiyo abo baba osasula bwama tolina kyogisaba oza face teziriiyo ye lwaki oteeka eyo nedda ekyo kitegedde lwaki oteekayo face yo ng'olina kyokola nedda okudda kutya okola oba olina kyodraftinga posta zibagizza ye lwaki olumu bagikwatamu ebeerawo kuba ebeekunoonya ne gamba ejaweti muno katumugire tuti ebifaananyi babigula nja kuwa ddiiro wabeerayo ninabi ate bagulira ddala ninabi atoza batwala bimeka batwala gwe kimu bwe kiti bajje okuba wano mu mbiriizi n'abaana baba baagala ne basikaninga amaaso baba bakututte endowooza yo ekyuma kitumanyi wali ogenzeko kwembasa ennene nagendayo emu yokka mu nsi ey'Amerika bakola batya wagendera wali tewali internet system internet yaliwo mu kaseera ako nga y'amaanyi kwembasa TV za kibuto monitor naye zaaliwo kuba nzijjukira omukyalo twanyumiza nka internet kaali wali wandege nga tukera ne tusasula wanaawa okimanyi kojja internet yaliwo emyaka ezisoba 4 emabega tojjukira ebya DJ TV obo bupya anti ngamba nga email tuzirina nga buli kibutu kiri naye nga tomanyi ne account nga tulina ku YouTube nga tetumanyi Katonda
Ojika ntwatera ne video ku YouTube. Nale tumanyi mugaso gwazo. Ngero manyi ngero gama omuntu tibisasala naye tubetegeera biseera ebyo mukama. Kati omuzungu teri kintu kyatanga tamaze kifunamu. Ne weziba filimu zino abasajja kyatuwanga tamaze kifunamu makulu. Abamaze okufuna mu amagobala nti kati mugende okufuna ebintu ebimu tubikwata bubi fafaagane ate Katonda tuyambye tufunye internet ebyo na kutegeera kwa Katonda ne tukoze tutyofuna mu internet sengenda tunde ekifaananyi kyange ayi mu sola kati bagula mmeka bayinza okumpaayo omutwalo myaka 10 contract tumanyi nti ebintu byerako expired dates kati wempampa omutwalo gwange ne bagamba ku mutwalo tugakusaba tukuweka ebitaano sente ntono ku mutwalo baba ina kuwaako bagamba buli mwaka tugenda kuwa buli mwaka tugakuwaako bweziti tugenda baba batero zisasulira mu panchi nnya ebiri kitundu yaho tewali bizibu 2 anti ogambye nusu 5 mutwalo mbadde ngezeza bugeza kati bampa $2 sina kyenyiza zikolamu sente nyingi 2 nyizo bambo ne milioni eziwerako ziringa 8 n'obutundu 8 plus mwenda edo osobola okukola mu kiro abasajja 2,500 linnya kati emmotoka ogende emukono bawe 2,000 eza Uganda nawe wala kirabika naye just bali 2,500 oli milioni mwe neri okuzifuna sinyangu neri lutalo nali manyi byangu kati kojja mbadde nkunyumiza embassy oligenda ko British Council tebakyalina budde bubuuza muntu mashini eri awo akwatako bukwasi booti wamala okwatako emikono wagenda okuliniwalinga endagamuntu toliniwalinganga endagamuntu oli kuki siriniwalinganga oli kuki kojja ekyaliko obadde ki kyaliko ngikozesa bwekwatako booti novaayo nosikaninga amaaso ogamba tuula wali eminati neryoka etematema ne bakutematema oba olina agasango ojuka kati ku polisi babiteekako ogenda ku polisi bakwate engalo buno bwa account bwetukwatamu obwa banka bino bye tukwata ku masimu asaka wakozesaako age yaliko fingerprint eri luddawa tiyali si yange ani yajja mugundi eri Lawrence Katonda yatuwa amagezi amatono kuba abayiva gamba mu Katonda tuwaako 2%. Content gwe tukola naye talabu nnyo kasajja ne bateka ebintu ebi kati ono gayo wakabuzi bakalaba kati okyali kuwaka waliwo yayoza oli nno waliwo alina embuzi emutomera yatisi oyo simu nawe kibuzi kirume manyolo naye gayo buli kaseera kibeera mu kumutomera abantu ate ne balaba ne banyumirwa naye gwe ne ukola ebintu ebirimu amakulu akabuzi nekirera bataddeko patri ya film ng'embuzi eteredde eri mukulaba film Katonda olaba Katonda alina buli muntu wa muyisa bati ekikufuula omuyiiya ekola ekyenjawulo kojja twesabire bwesabizi Katonda tumusabe ekintu kimu bulamu enzo ngambye olina kyonfumbira ate ekirungi Katonda tamanyi myaka emyaka ffe tuzeeteekamu nti nina 3 ffenna twenkana obukulu singa kyonfumbira nina kyenfumba ogenda kitamu bulungi bwe kitya ogenda kiraba ate tutula na mu first class eyo simu yeye ate wali kerere kuba kati naye kati wetubeera mu first class omwo ennyonyi neefuna accident anti mbasaagala efunire wano ku ttaka lya Afrika mbasaagala efunidde bulungi toyogera bintu ebyo naawe toyogera bintu ebyo bwegayiridde ate olulimi lutonzi olulimi si lutonzi Katonda ye mutonzi nze nkubuulira toyogera bintu ebyo mbu Burundi oba oyagala egwewa nge mu Canada Bungereza yali situtawa neyetwala negwemulago ekiba kikolima ekyamazima odduka katanga n'omusaayi gwo ate basooka kuddusa mukinisa nayo baako ekikolimo nze olaba nayagalanga bino ebintu simanyi waliwo embeereze babatise mwenna babasengula ebyo kati ne waliwo eggweyo babatwala mangu mu ddwaliro neno nsabira ninayo kemo omwezi guno
Kemo chechi wano mulago nenda kola kemo salape erimu sente no ntitiri sabe Mungu ojimanye yo kemo njira sikwa kwekalirira kemo jeddagala libakuba n'olyo likutula wenna buli kaviri akali ku mubiri buli kaviri buli nviri gyoyina ku mubiri ekutuka lya kansa anti liba likuba obuwuka okubukakanya n'okubuta ku speed saawa zino naye kyenkusaba kulemera ku content ngenda tandika content nze olaba nemezaamu ate siyinza kujjako ku ggulu tulina abasajja abakwata amasimu amalungi nakujerega tasobola kyokka ate nga talina kyagikozesa ogenda mu Snapchat yokka bali eyo naye neomugaa nti mpankozeseeko bali eba Nick D Gray Peterson anti yagamba ajja tugenda Kyanja yagamba gwakutaano guno gwakumeka ndooza ayinza okuba akyateekateeka byuma yagamba ayagala tuke tukole biki bingi awo bweyagamba beyagala tukole oshegeni naye ndakukola kutandika content ali serious nze mwendi tusobola okufunayo abalabi Mungu ekirungi anyambye nti vidiyo yange tesobola siibaawo naye nina abasajja wano beba abayita abamanyi nga kuliko zero nze omuntu kati anvuma akujerega takujja kumulamuwa ekyo kyo nkikubuuza sikyatya kivumo nebwakujerega wadde na comment ezinnuma anyway tulumwa mu bulamu anti ng'omuntu omutonde n'okunyiiga kuyombamu okitegedde naye ebyo tebigaananga ngera bwe twali tunyiizeeko kona ne tumala ne tudda ng'abatonde bale musajja wange ali atya ani Lajjabu ludde omuwuliza ankola Lajjabu mujjukira nze omujjukirako kimu nti yajjanga wali waggulu n'atuwa ku kasente awo n'atugulira ebyokulya wano library ngeri eno waggulu oba engeri eri munda waggulu kukuba we twatula nga baali ab'emmamba oba 2014 nga tubeerawo ne tupulaningira obulamu n'abantu batuleze mu bulamu basajja batwali nabo bonna ne tubeerawo naye ate nze nina abantu bensanyukira okufuna ku sente abatuleze mu bulamu sajja najja baaba ate kali nto ukaba yali Windows XP oyo bangamba ngende noonye B nyigaawo B nanoonya ku keyboard B yabula omusajja nanaddamu weetegereze naye yo olwatukananga mubeera mutya eriwa internet mbi abo naye abantu kwe bagaggawalidde sente bafunye empya nenka era ng'oyagala kojja abaana bavuga emmotoka ennungi naye munaate abavuga emmotoka ennungi abamu wadde batandikira mu kuvuma abantu beetereeza nze nalabako mukwano gwange Uncle Chicken yali muvumi epazi yasookera naye yagamba siddamu akati mubede ati mubede abaana bavuze tena ekikonde kyabawadde mileage abaana bavuga emmotoka nze linde ekikonde kya full figure ne sida price ate mwene kapere bateekeyo naffe ne kapere naye tewali kyamaanyi kisobola tulabisa ate lwaki utandika etti anti bannayuganda balina ekintu kimu baagala nnyo ekintu ekibaddewokko ati nina ebintu byemmanya ebigenda okukola essente ekikonde kya full figure ne sida price ate pulima kiyinza obutabaamu nnyo bbugumu kuba pulima w'amaanyi ku app ya TikTok ate Bruno ne Mickey ate ekyo kiyinza okuba ekyetabbu okimanyi Bruno omusajja wanjawulo alina omukisa mu kulanga ate abantu bamwagala olabye abambi akyaza abagenyi mami ne dadi babaddewo naye nga atudde wansi anti yabadde akyadde waka ng'akaaba yagenze waba mami bweyakoleddewo yabadde eri wa mwami Lutaaya yasituddepo zisitudiyo etambula kale abasajja abo babonaabonanga bwe tubonyeebonye ne bali successful nnyo nyina emisajja weyogerako naye akubayo akatebe lumu ani oyo yennyini anko akubayo akatebe lumu anko wo Uncle Edison
Ako Bruno. Ako Bruno buli nzija ku live bambi. Alaji onzono alete kutoka kwa Ugalo. Nakuzeza ati nana. Kutoka kwa Ugalo. Bambi akuwa buli wakulaba. Mukwano gwange. Wakulaba. Sajja nakala ka meeting in person sikabi. Bruno talina mutima mubi. Sajja waliwo sajja benegombo meeting ko. Ako Bruno ke alina omutima ogwagaliza lwakuba ffe bayagaliza tetutegeera. Okitegedde kituufu omuntu asobola okubalira ekkubo naga Peterson osobola okukola kino n'oyitawo naye ne tutategeera ebintu nina bikola bwe nti bambi ayambye abantu ate akyayamba Katonda yamubulesingira ekyo bamukkiriza mu Uganda nambe ne libeera kkubo ly'abantu ekyusa obulamu era bangi bakyusiza obulamu tebeera ko live ye kuwemula tebeerako mutemubulamu mu comment ebijja ne biwemula ababaite talina buda bamwe abablocking baba naye kwanti ziba zidduka ziringa fa ze bambi Uncle Bruno ke mwebaza mpa akatebe naye ng'omanyi abasaba akatebe awo bangi ne batta kyo kimanyi era buli lwakulapa mami bulina okuba mu ngalo era olutuka ayanjulira ono yesimba obwerere naye ate muna abantu bamanyi kojja nkimanyi okimanyi abantu batumanyi nkusaaga tonteeka kojja n'abakulu kati abantu n'oyogera boogezi mugaba ebyo byagwa kati ate wano ekyali kinziza kampani yange yali nga mwendi naye nga ate bamanyi kojja mpaata ng'oli oligino tebamumanyi wabula ng'ate wali watukana nga oba nakulaba wa nabadde wali sebo ng'omuchina mmanyi bulungi gye wageze ku piki awe wagundi ewamaswango omuchina nga mmanyi bulungi bali abachina abakayune byebi kampani bagiyita batya eyepiki wetwabadde pozi tewabaddewo KAIN Kayine oba Kayine diri awo waliwo omuchina ayogera Oluganda engambye nkumanyi nampaayo omutwalo ate g'olina ebizibu abaana baddamu ku mmanda okusoma abaana nga n'okuwumula tebannaba abaawo abawo tebannawumula Lawrence wuwo tasoma ono n'essomero lyabwe bagamba yalitegeerera yamanyi lwanaatoloka waliwo lwe bagamba mbu yafuna n'ekkalula amanyi okulwala ne maama n'amutuukako ng'akoze yeevuma ekisulo ali mu kisulo yakatumaliriza akuweka omboozi naye anyiririddeyo nze ndaba wamma bwe kiri yangamba omuzadde wakusindika mu kisulo geyeena aba akusindise mu kkomera aba yakukoowa dda ndaba onyiririddeyo so muganda wange omuntu oli gwe twali tubalidde ekiddako omuwulizaako muwalawo owasama aliwo omuwala wange ki omuwalawo owakantu ndaba balinayo omukolo obanga mmeka balinayo shola stage play yanyombeseza butagula ku tikiti nembe sente zaffe akyazire butagula tiketi tulaga omutima omubi ambwe alinze tuli mugamba abana Uganda bambi wamuwa omubiri n'omusuulira omukono naye mbalina ate abakyamwetaaga anko yagenda nga saalabawo ka vidiyo yagenda kirabika kuba saalabawo wadde ne wa anko yandibadde akwata mbalina n'abamwagala naye saalabawo kantu konna ndagenda soka tusigale ku lutabaalo lwaffe lutabaalo ono tetuluggyako mikono tetuggyako kigere abatuloga batuloge tugenda kukyalumu nga ffe bakabeddwa n'abo abasajja babebweru abo tobaggyako mikono nze omuntu gwempe nnyo obudde muzungu omuzungu ne banajja nakolako risaaki manye waliwo weegenda mubuulirirawo ekituufu nze buli muzungu wange mubuulira ekituufu naye mbaddeko mu byobufuzi naye bampita kino ne kino ne kino ne bwajja omanyi abantu basobola okujja ku TikTok n'akulaba agamba
Okimanyi kojja abantu bakolako research nga tomanyi. Kati nze gogo bakolako kuba gw'oli mu politics. Nze politics simulimu. Anti kati gw'oli saawa zino wandibadde obeera na passport ya Alwedi. Sikolera kitongole kinene. Anti oli mu badiplomat. Nina musajja wange ensabira akalulu singa bamuwa mu UN wa General Secretary. Ani General Megadi. Toseka. Sajja wange. General Olala Otunu. Singa bamuwa General Secretary mu UN. Tuba tugenda kikuba. Tutandika obulamu. N'ekirala kino kankigambire mu kamera bw'oba olonzeewo kontenti wo algorithm zo zibuzaabuza kola kontenti wo olemera ku kontenti ogwo. Nze sikola kontenti. Kyonna ky'okola kyonna ky'okwata kati waliwo lwali lunaku ki kontenti ono owa leediyo wali omutandisi yali alabwa n'omuwummuza. Sente ne zimbula ezikola kye nali njagala. Kati wowe osazeewo ekyakantu kino tukuba akantu mpaka kuwulira bubi. Akantu nina ati gwenkaagalamu. Kyokka wali olesa idea ennungi. Naye naye akyakoze eki akyannemeredde. Maama. Naye wali olesa idea nnungi. Obuzibu bwonna bwa Mr. Money. Wali okaleetedde idea ennungi. Kojja buno bino ebintu tubisobola. Akati omanyi lwaki tubonaabona? Saazo singa tetuli wano. Singa tuli Ssenyu nga tulina entambula yaffe. Naye kati epiti we twesibako abantu babiri. Oba ne tugenda laba basatu ne Lawrence etulemerera. Tesobola. Tugenda tulya muwogo waffe ne tudda. I have more stories. I have biki. Bane kojja manyi okukola documentary. Bakuwa kipiki kyaffe ekyo. Tugenda nakyo Ssenyu ne tukoole. Tubeereyo ne mudda. Kibeero gye kiri. Ne muva ne muga kati tugenze gundi. Ne tusulako mu kaloji mukubo buno bw'omutwalo. Butugaana okwebaka. Naye mubeeramu ebiku. Totya. Ekiku. Buli kimu kimu ekirimu. Nabirinako awantu naye nga bwenteeka wano bwenti. Bw'ojjawo bw'oti. Nze nina ebiku bikunkumuka nga nkuba matondo ga nkuba. Omuntu oyali yeesimbyewo oli kyabeera n'ebiku. Kati kojja okyalimu ebintu naawe. Mbuuza nti. Yeesimbyewo tafa. Kiri afa. Kyanjawulo ki kyaba nakyo? Kitegeeza nti singa wafuna dde eddagala n'obifuuyira. Ate bigenda. Lwaki bisindike. Teri kintu kisinga mputtu nga kiku. Bisindike. Ekiku kigenda. Fumba amazzi. Kyennyula kyokka nekyo. Agokyoyiwe mu nnyumba yo. Newoogayuwamu. Era n'ebyuma ebyo anti manyi okubeera mu mpataanya omwo. Ne muno mu ssaawa. Tewanayo obwavu. Teri lumbe lusinga kutuluma mu nsi muno nga bwavu. Ojja kutereera. Ate nga tulina bakyali baffe abali successful ng'asobola okugulira omukazi emmotoka miliyoni 600. Anti gwe toli mukazi. Mpaaka 10 kwezo 600. Ate saagala 10. Saagala 10 nga miliyoni nga 5 zibbala. Owomawa. Nagambye kale akachina kampe pichipichi. Nagamba ati. Nagambye kasoni. Leetayo ku ssente kale. Genda onoonye ssente. Genda oyite miliyoni 5 nkuwe pichi. Nenga naye gwatume miliyoni 5. Oba maze myaka emeka nga sizirabako. Yoli yatugamba mbofuna ssente n'osigala nga bw'oli. Otya? Ali awo yawunga musajja wange. Oba naamukuba embo. Agwa mu kino, agwa mu kiri, agwa mu kino. Okwate ssente n'otandika otambula. Wano nga nsawo abaziteeka eno mu stocks. Naye ne woowulira ekiwuka. Atambula yeekubako. Bayita mbadde nerabidde okugamba Mwami Majidu ali mulagaawo. Sajja wa Kabaka? Alinawo mukyala we mulwadde. Ali mu Ward 11 waggulu eri ewa Ibu. Ng'alabye. Nja kwambukayo leero ndowooza. Ne sirinaamu kantu. Kuba oluvaano omanyi wendaga. Tuba tulina ate kukeera ku makya. Ogenda kusaba? Waliyo okusaba? Nti tunafuze ntukwata misomo. Enaku zino wankwatiridde nfunayo ekiwayi. Ondo wandedde? Munayo. Njala kuddamu kulambuza abazungu. Nane nga tulina idea ezituuse. Ndoza waliwo abageragaya. Njala kuza okusasira muntu waffe. Nkwate wali omuntu mbuzzeeyo ku Butia Drop Square Airport. Abantu batandika okulambula. Islamu. Waliwo kakoze bulungi. Abantu baagala okulambula. Islamu Africa. Islamu Tour Africa.
tulambuza siramu zokka ate nga tuli under KGDL Katanga Ghetto Development Link bayiddawo abantu baffe abatulaba wano oba olinayo olugoye lwakoowa olinayo mattress gye wakoowa bannaye ewaffe biba bipya Sando Nsawo Butimba bwa Nsiri bambi ewaffe biba bipya mutuwe ebintu ebyo n'abaagala okuza amazaali osobola osalawo noga nti abana mwangamba mulinayo abantu wensobola okukuliza buli mwana mukwano gwange lwaki yasazizza ndowooza munaye mbeera ajja kugira ndowooza mbamanyi ate balina emizizo boolaba tojjukira kati ababe bali mu corporate classes abo balalamu naye abantu abalinayo ebintu ebikozesebwa mu bulamu olina kusala keeki n'abantu onoonyeza woosalya keeki jangu ogisalireko mu baana b'omu ghetto bw'ogamba nti ghetto sigyagala jja tuge tugisalire mu kyalo obunyonyi buli bukamukuukula obirabeko naye endege eyo ogimanyi ebidege webibeerawo omanya musezi wekibeera nkazalujja tezisula mugumu naye tomanyi binyonyi gwe omanyi nayigako nebutidda ssebe ebinyonyi tulina ebintu bingi byetusobola okuyigiriza abantu naawe ayagala just okujja n'okiyiringa mukko mujje tugeye tukiyiringe mukko n'abantu abali mu mbeera etali nnungi abamu bali mu mbeera nnungi ab'ekyalo mujje tuge tweyagalemu abamu ghetto njakwaku kantu kasami kali ak'omukadde aleka bagenda kukalaba bambi ate kyakoze kirungi oleeta kujja gye Kampala ate mukadde nnyo nze no maama kyambanja kiri eki kumutuusaako ku airport agirabe lwaki tomutwalayo anti njagala tuddemu then nkole nti mwana wange ndabeko ku nnyonyi maaso nga sigiraba mu ate kibi kya airport ya Uganda tosobola kulaba nnyonyi ng'ekituka we namutuusa awo tuyingira wali eri osobola okwogera n'omutwala eri ababati ono nja kuwa bati amutwale kuzigeza awampa namba naye yanga nti bagaddewo naye yangamba babi content waliwo olunaku lusobola okubeera nga sirwa busy osobola okujja tugenda ali mu nnyonyi za UN n'atuula mukko bambi kyamanja wadde temusitula kyamanja nanga amasaba tulina nkati ffe abagamba mbu bazadde baffe tebatutegekera osobola okubira mama nomugamba ntwalako e Dubai mpumulemu otya naye abantu bambi mujje tucelebratingengako obulamu n'abantu ba wansi kituufu jangu wane waffe mu Katanga kakati ate bannaye waliwo jjo omwana yankubidde nanga Peterson tunoonyeze ku bantu tulina toyi kuki toyi Makerere mu Kivulwa tewali toyi eya public ey'esente ez'okupamamu ekyalo kiramba kigenda mu paaka empya mu kibuga awo wano mu Kivulu ataago mapya mbadde sigamu era tuweeyo abagagga tuwe Uncle Ivan kirungi olina namba gwe agenda okubeera ambasada wa Gayaza yagambye mbalaba mukukuta toyagala kukingamba bugamba nze kyemanyi ogenda keeranga kugenda era wemba nkeerawo si wabi gwe ogenda okubeera eyo ne bambi nze nsigale eno oba bakuzaayo mbalala kuye mbalala wa manager Eddie alina tya manager Eddie mwali bambi Kansamoni bafiiriddwa omwana mwana oyo abantu no babadde bamumisplacinga nga bamanya Amoni ono Amoni yafudde naye yavudde nakati Amoni sinza Amoni nze oli Amoni mulala naye alabika abadde w'amaanyi omuvubuka abaddeyo ne Kenzo baani yaliko driver wa Kenzo nabalabye bagenze bambi mukama amusaasi nabalabye bagenzeeyo okumuwerekera ffenna obudde obwo weebuli tugenze tutya kama ayambe nefunayo obudde gy'olabeko baseeka nyumyemuko nabo ne wanaabitawo nga tewali kyakkola aba baagala nnyo mpozi babeerayo Monday to Monday naye kyetaaga Kaseeka Hassan waali ne professor banaabalala professor alina emboozi yange musajja mukkakkamu nnyo ye musiraamu omulokole yekka lwaki okyogedde nti kizibu nnyo senkana abasiraamu ng'asobola okwogera n'omuntu obulungi ate abantu weebali maaka baani tugambye Professor Adamu ye musiraamu omulokole yekka era oyinza n'ogenda ewe n'akusuza mu buliri bwe omusajja wadde ne munnaye nekikwewuunyisa bw'asobola okufa n'atuuka ng'alina fayiro naye abantu bamuli bati sagamba ddi lwawe yayiika ekyuma ekyenkoko malwaliro
TV chi naye yafunye erenda naye kulenda namugana seke ndo jibuna ngati abantu nabategedde kati eno ndi mukujipanga mpola era bakasindikayo kabana oli wana basindise babiri bagambye soka mutuwereze kabana batuse lunaku lwajjo sebo Nalija dongambye ogenda okusoma bweru nanti wojeje wadongamba ngende babiri batuse lwaki togenda n'osoma saazi natenga nawe buga nti olina sopa kukiranga nange kati kali naye n'abantu bakyaneewuunya omusajja oli yanzitiddeko enko naye ensi eyo waliwo ensi nga ng'oleka ennyonyi ya ssaawa 16 ng'oli omu olina woogenda otutuukira ebyokulya bibyamu kunaaba wenjagala okunaaba munyonyi onaaba amazzi tegayiika ku bantu ewa oba pupu tagwako bw'otuuka nga babijjamu anti mbadde manyi nti okuba gayitamu nga otwalinga mu train gaali gayitamu gwe totulangako mu train nga mulimu pupu train tegayitamu towakana nze nagirinnya train bw'oyinza okuba togirinyangamu wanti ebiseera byesaali na vidiyo naye nga train sebo nagiwangaaliramu negayitamu nga gagwa mu makati ga train awaali nga baali bakyalina obunafu bungi naye kakati system zakyuka kati mulimu olutuuka nga kimu kyatuuka n'oflashinga n'okuflashinga naye tebagijjuza temugendayo emirundi n'emirundi saa 16 nnyingi mulya bantu abamu babeera ku nnyonyi nga beebase effuta eryo mukama n'amala alituwa ate tewangala na mu bbanga saa 16 etambulako oba 9 n'okola kye bayita flight connect ogimanyi yeyo kwata ennyonyi endala ozibiri bano bonna wasasudde lumu tiketi ebyo nze mbyagala newe tuzikyusa 10 kati nga nali ngenda otambulira ku kata nali ngenda kuva Entebbe paka Rwanda ngende Doha tayimirira Rwanda eyo anti lutu yange yali etambula bwetyo ntuuke Doha nenyo okuva Doha nsooke nkomewo Dubai ati baba tebonoona mafuta naye eritayo ennyonyi y'amafuta oba yammeka bazitunda wali anti by the way naye lwaki tetudda mu kutunda amafuta g'ennyonyi nawe obwavu busobola okulowoozesa nali kati nzabatenga manyiko ganuusa nve Dubai saba nali ngenda mu Washington DC eyo ebeera baakabejja nja kuweereza ku bintu njagala kulaba omanyi wembiraba nziramukumanyi nga bwenkebera ku disiti wali otero nkokebera nze musajja yali agenda okunyaniriza abeera waka n'abaana be basatu kati nzaawo nkubamu ne bakeeyateeka ebyo ankeze wali nsome nkomewo mmale nzire Uganda ebyo ndaba nga ndi mu biti bw'ebiti ebinyonyi weebiri awo mamotoka weegali oba omanyi okuvuga oyinza omugamba manyi kubamu ebifaananyi nga waliwo baatufera na mukazi yanga togenda kubeera wala tugenda kubeera nawe mu apartment ya naye nga nakuba ebifaananyi nga ndi ku madaala waggulu ne munaye nate lwakuba bulaayo oyo tumwegomba naye nga naayina ebyalo naye birungi neddala bebiri e Dubai nalaba musajja wo lyeyite Gumiti naali mukyalo eri ate manku nenga kyali kikusobola ereetemempu naye nalwala ku musajja oyo ate tasobola kusiima yali akwaddeyo omwezi akuwa omulanze era dde baana baali awo bangi beeyama ebintu bingi naye atuukeyo kati adda mu kuvuma gavumenti namulaba ate w'ebyo bintu temukambwe awemula nayogera ebigambo ebinene musiru nensirika negamba laba nno so sebo nze eddiirwa eyo bwejjanga togindesa baaba abaana bakulekera wano oyitayo gwe Niko Sekasani Niko Lajabu naye nno tulina bakyali baffe naye Niko tebamukubira simu ate lwaki vidiyo ajaziraba anti nkubulire Niko tebamukubira simu lwaki Niko ayinza okukulimba nzija ndi ku kyaki ndi Kololo anti aba akola nenga munayina ekizibu nodda mu byokubeera ku Kololo anti aba aliko mu baka soko odduke woolabe lwaki kojja mpise nze era kojja bampita ebiseera ebisinga siba na transport mpulira nga kinnumye naye nga mba njagala nkole ki naye era bwe kiba ekizibu ntambula basinga tubadde
tuongeramu amaanyi ne tukeera nga kasozi kaffe naye akasente nga dayire tulina obbeerayo buli dayi nenkeeranga wano ne tukuba nenkeeranga wano ne tukuba oluusi oba wenvaayo era nenkusanga era netugita eddakiika mmeka tukyazitwala bannaye bye tuliko byakunyumyamu temubifuula serious londamu ekyamakulu kitonemu ale nnuma oba leero Sabalute bafumba tufuna awafudde omuntu tugende ku mere ya campus bagiteeka kaidi twalyanga wano oba tolidde wano olya ku poliisi wandegeya ate yawa tebasobola kukuwa lwaki akawunga n'ebijanja nako kabubira nosinkana abantu nga buli omu kati ayanira genda mu Amerika mbuuza emmere y'akawunga gye sinabijanjalo naye oyinza okulemesa omuntu okulya nze akawunga n'ebijanjalo nkalya olaba olweggulo ngenda nendi emitwe z'embaata ebwayisa babitundawo omutwe gw'embaata ne muwogo bya 100 babitunda naye ekimwa ky'embaata tekijja ne boolya kyanti kimanyi obbaamu emmeketu butulisa bitalina kuliikibwa mmeketu ekimwa ky'embaata sisobola naguba gusiridde n'okugiraba komanyi nagisanga eri ku pupu oba obijjukire ng'enkuba etonnya egasseeyo okuva ku olwo nenjita ate sekoko simulyangako abagusala eyo naye baaba anti ekisambi kiri wangawa nali mmanyi nkoko ngenda bafumbye bulungi omuceere waliwo yatemeddeko omanyi bafumbanga akacere nga sebaka mangenda okulaba bampa na kisambi naye nga kigweredde mu pakuli neno nekifulumayo bweki abalya sekoko mulabye waliwo omuntu ng'eddooko olirye alya buli kimu nze ndya buli kimu n'enkima nga bano abasajja bwengendayo nga kyekitutaase mulya ate emisota ndya omusota nagulyako agasanyi g'amaggwa nagasanga South Africa eyo olugendo naye olwe South Africa lwona lukuwa tolina kyomanja sirina kyenkubanja tolina kyomanja lwo aka twetaagamu engendo eziri serious nga buli omu ate akyusiza obulamu nti kojja oli luddawa ndi Japaani mbeera kyeri eyo mwana sindisa obumotoka bwange 10 abaana baganya obutunda buganya otambula nene tutambulira mu mbeera eno oguzeyo kaddata k'10 ka wifi kaffe kasobaako eno nkugambye ennaku yankutte ekiro nga sirina kyakkola nentuuya mama aladi yaye talina gundi hotspot abo nga tebamanyi nabifa ku nsi okujjako muwala wange olisadde engulu takyalaba katyuni nkugambye wali tasobola nono seba omusajja kati ntaddewo oluggyeko n'akuba emmeeza n'atabuka olutaddewo n'atereera niŋŋamba katyuni bamutegera kati ate ono namuyigiriza ekipeesa laptop okuteekako kati password gyali mu kuyiga omuwala anti era nkyagala nnyo bonna nali njagala nnyo naye awo tomuziyiza kkubo osobola nti ate password gikendeezi teekamu ennyukuta emu asooka agiyiga era ngenda gitereeza nteekamu bati space oteekangamu ennyukuta emu kigeddeko wakati era olugira waati omanyi nga mbatuyonanga dadi tyune wali ku kompyuta bamuteerako kwali muleka ayige kompyuta era olugambye tuli mu nsi gye bayita oli gwe basiikirizawo ngamba naye mubadde ki era olutereeza wali ne butandika nga buli omu adda mu mbeera neŋŋamba seba abantu bonna njagala bano nze ebimu ebinaaba binnemye babikole era njagala bikola naye sobola obulandinga abaana n'omuzimba n'omuteekamu ekipya abaana we bali wano nga sebo beeweererera alina ne rentals naye nga muto waliyo ne show ya sebo nabona balabye Serine bambi nabo taata we yalwana naga ndongo kandite yali muyimbi nga akoza linnya yali muyimbi nabivaako nakati ate omwana Katonda namuyamba abantu ne bamwagala walabye omusajja we yawanisa esho zimusala oba sente azijjawa onani
bakube yano namulabi yawanise yagala Lugogo naye esente azijjawo Salongo mugagga kati yabi Salongo byakola nze nabyagala dda era ngenda sasulako lumu eyo theater namulabi yawanise sasula theater la Bonita ntekemu show nange ku TV mbagambye naye temujja musigale waka ate ng'olanze bategere nti nateekayo naye nga akalango kaba kagwa tojja sigala yeewuwo era ndeeta abaana bawubba bansubuga babeerewo wali mbagambye temukkiriza omuntu oyingira mu theater njibeeremu neetala okuva eno nyambuka eri neebakemu bwebasi miliyoni 5 zife nga zifudde abasawo abeebutabika oba nakiraba bajja kukima Salongo azizaayo erugugu tugendagenda tunyumirwe bangambe mbwali n'amajja Salongo mugagga akola biki alina property masters ali mu byennyanja baanoonya dda ate bali balina n'entandikwa yazaalibwa waliwo akantu waliwo entandikwa si ebyaffe abekomerera ebikyayo nga gwe weka alina iPhone mu family gwe weka akwata smartphone mu family gwe weka alina account ku TikTok gwe weka atunuuliddwa buli kimu nemanyiko mu family passport nze nasooka kati family etunuulidde gwe era n'amalogo gegeera omuzeeyi ng'akyaliwo twagenda kwerosa oba baali bakola ki amuletaayidire we najjayo akatabo owero si yasooka n'awumuza peeni n'asooka ayita muzeeyi nanga Muhammad sooka oyite omwana woono akantu kano yakatoolawa mwana atakutunda ku bintu kana akatabo nwaine nako nga nnyumize bwe yajja n'emakerero n'asoma mu yivu naye nga akatabo akagobyeko biganje naye nakajja ate nga kakyali kapya bwe kati nga era olwakabawa ne manya nti bagende neddira n'eri muzeeyi naye no yeekanga bwe kazi yayita manyi nga akayina nga mwana wange kaakati abaana baffe tubateeseteese tutya kojja yo inayo bameka bangi oyingidde 8 sia njagala nzi dazini 2 oba 3 mwe mugenda okujjira agenda okunyula ate gannyula atya tekiso njagala kuwaako njagala muluwumula bawummulirengako eyewu nze wange embeera mbi bajjeke wanku obayigirize zipulimiya biki babeere komerakyo bagenyi biki balinayo ku TV gwabwe nze kati ekisenge lyeddiiro yeddiring wewali okulaba TV nze ate saateekamu katini kiringa kidaala wewali washing bay onaabiraawo mubaafu oba oyagala pama mu baketi ogayiweyo ajja wange yajananga okojja obeera eno nemugamba kati ono mudde mungi kyokka batera ne bagamba ino ovaayo naye nonga nti nteeraako ate onaabeera mu kusabiriza buli kaseera by the way era ogendagenda wali awalungi obeerewo omwezi ogwo ate ofundikire ng'okomyewo nerumyo bagitwala yebadde balandirodi wange tunyumyamuko ate tubeere ne balandirodi abatutegeera nze landirodi wange namusasudde essente n'ansabira omukisa nze landirodi wange omuwa essente ansabira omukisa namusasulako okuva ogwo omulala yasasulidde landirodi amutwalako ba South Africa kuwumulamu kati oyo waddala omanyi abantu abatusuza si babi ffe tufuuka ababi n'otandika okwewala landirodi era ojja zimuwa tuwezeza wanawa kubulako dakikame so nze landirodi yamuwaako esente okuva mu gwokubiri mpaka ogw'omusanvu nakwerabira oba mukadde namuwaŋŋamba okumusasula ebbanga kati nadde n'akamaliriza eryo nemwongera okuva ogw'omunaana mpaka Desemba nangapitaso bana akantu kamwe bakabongedde oba omwezi tegunnaba akantu tebannaba katuwa gusigwa 15 akeeri tekannaba anti baba wanga ddi fana alimanyinda 15 eguno balina bawera 15 tugambye tukyuseemu kati yatuwadde eriro lolokosita simanyi lokositalika yagana tugimuyisizeemu eyo yalabika apanze investment ekojja kimanyi ky'abantu abali mu myaka zaffe amulimu ne betusinga sebo ate nga bakeera ne batambula nakeera n'atambuza gu polopozo ne gukuba gwe nokeera n'otambuza polopozo novaawo nodde waka nina gye nafunye wano era we tunaafuna obudde
Jagadde tugiseemuuko amaaso bangambye ngiteeke ne mu ddoola njagadde nsooke nga sinaba gisubmittinga njagala tutuulemuko naye bw'oba oba lunaku kirwo n'abeera n'obudde nakuze nalina obudde sikyalina mirimu bwenkya we tukeerako tusooke ate weetaaga nga waliwo amasannyalaze tugiseemuuko njagala tutandika gisubmittinga naye simanyi nze obimanyi ebyo ebyokuwandiika ebyo ku submitting ebyo byo sikoowangako okitegedde naye singa musubmittinga ne mufunamu reply egi kati muwulidde nanti abaana baawumudde bonna abataka baakomyewo sobola bateekawo pozi naawe oli wafunda ne bw'oba si wafunda sisobola olaba naaladi tagenda bbeera waawo aladi agendawa agenda wa maama we maama we akyali muwandege ali eno Nansana badde manya amagye gonna gagenda embeera eriwo nkyagala nnyo nensituka abantu bonna ne mbatwala wali batuleereddewo abachina baleeseewo abachina baleese shaaka bino ebinyonyi wano kugundi kwa Kamwesi waliwo akazimba akaddako awo sirina bakuyingirayo oba bakikoze batya mulimu bigonya bino bye banyiga ne remote ebyennyanja byonna babireese naye waggulu ate kukalina naye n'amazzi gyegali sirina bakugendayo oba babikoze batya kati manjagala bonna ogambye wali buli lunaku bachina babireese bali wali abaana bayiika buli lunaku oli owa Kamwesi tagenda babagobye abo bonna njagala kwambukayo okwo kulaba kati manjagala batwala awo nze nebere nga nkwata bu video biki bazanye basibaawo obeera mubalye ne ku nkoko biki naye sisobola olaba nze kennyini emirembe ne Bulunoke yakyogeddeko ekiro obaddewo nagamba papa sisobola ndeka omuwala yali yamusevingako linnya Lipanda naye nga amuwana yehane naye nga kuliko Lipanda naye omanyi okusevingako erinnya Lipanda Bulunoke kye yalimu kyendimu nga Bulunoke yavaako omuntu yali akola basinga naye mutuukako nga sigenze nze ku bya live bye naye tunyumyemu ko tu experience tushalingeko naye simanyi abalooza oba ogenda musaba ssente njagala nnyo tunyumyeko n'abantu bwe batyo ne Godfather abo baluze anti yeetaaga appointment tomugwako obugwi mumanyi otatera kwata tali nga nze wonjagalira okitegedde naye engeri gye bafuna amasimu amangi omuntu omusaasira omuntu afuna amasimu simanyi jjajjange ali mu kyalo agala kulya ku ssekoko simanyi naye nze kyenkusaba kyekyo naye naffe katufiire mu bulamu bwe tulimu njagala kwambukawoko kulaba gwemanya buli guuka buli bya mu nnyanja buli gusolo naye byalimu ani yabigambye nabalabye balonkinze ne baggulawo nemugendawo era n'akapande ebiri munda kwe kali kibaana ekinene byonna weebiri China bali side kya kati awali Freko manyiwo ka branch ka Freka omuzikiti gwa Wandege ogwokanyinyo ogumanyi guli omuzikiti onakusanga ne Saalongo wali ongambye nkusanga ne Saalongo togunsangangako okwo omuzikiti kyoba twali tulagawa noga nkusangeko omuzikiti guli mulala waliwo oguli wano kati Kamwesi egiveeko waliwo flat eddakaawo flat yeriko eddagala ly'amannyo waggulu ak'abakyayina waggulu bali okwo batadde waggulu abantu bayitirivu buli mwana na bwana muno na muno taata akutte muno abalina obuna naye ebiriko wali njagala kwambuka naye buli ga mu nnyanja dinoso biki abaana abamu batukere ate n'akaaba olikiteekako ne kitandika okuta nakuba enduulu ne bamuza mu mmotoka so bingi bye ba experience kabimi njagala mbatwaleko otunulira Bulunoke abaana birthday bamutambuza sirina ateze yange sijikola nkunkoza nakolerako kaladi yeka nga nkyali ne biseera biri waliwe nali mu mizannyo gyange gokka naye kati nzikole mwetaaga ebyesente ekate baali renti kati bali ebayiika menyera segedde ekinene nnyo nina kubaleetako mulago babakebereko okwo batugulire batuwe panado waliwo ne baba nti mugule ebweru nga sente tewali
ng'olina gula nniimu ebintu bino bwe tubyogera abantu bagamba ntangawuzi n'akabisi k'enjoki oluusi akasente okabaawo n'obafumbira ne banywako katonotono ekyegedde naye bonna bali eyo Lawrence usaawe weze webe weze kutula